Muri butya basebo ne banyabo mbaniriza abatulaba balaba Big Brother Uganda mwe bali nnyo bali ddala batugoberera ku social media handles zaffe nze Jamaalo wina Kasike ndine Honorable Bwambale era nga bulijjo tubeera wano n'atuwa byatuwadde n'atubula byatubuulidde basically bitambulira mu layini y'ebyobufuzi okusingira ddala kubanga politics tosobola mwawula ku bintu ebimu. Honorable nsaba obuuze ku Bannayuganda. Atulaba yonna gy'oli nkulamusizaako nnyo ne nkwebaza okuba nti ukyalina omukka gwossa. Era ndowooza olina okwebaza ennyo Mukama Katonda nti akyagukuwadde. Ennaku ezo nalina enkaayana n'omulenzi omu ne mugamba nti nze nzikiriza nti byonna bye nnina wadde simulabangako naye Katonda yakoze eki yabimpadde era waga nti mbikuggyako sinza kaayana mugabo nti abitwala olimpa ebiki ebirala so nga ate wano omubbi waba akubbako ebintu oyinza n'omwegayira n'omuganda ewayi lwakitondekedde waakiri layini n'otwala essimu aye naye olw'okuba alina ettima aga ne layini ngitwala gwe nakangakangamu n'okukangakangamu. Honorable, of course week ebaddemu okutambula n'okusoomoozebwa kwa National Unity Platform ku kitebe ku makya tuba tusimbula oba nti bwe baba balina okutambula bagenda president asooka n'ayita abantu bannamawulire n'abategeeza tugenda wano era buli nteekateeka yenna yonna baba bagikola naye kugenda Paris akwazzeemu emigozi wano sinakindi n'abakulembeze abamu ne babeera ne basula mu nkomyo naye president yagambye olunaku lwa Monday lwa kuteeseganya olw'enkya kuteeseganya na government na police Uganda police babakkirize ekyo kinaavaayo era kiki ekireetera police okustopinga president Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be okutambula mu bintu eby'enjawulo nga bamaze otuukiriza buli kasaanyizo akeetaagisa. Ng'ebale ndowoozayo ekisooka ogaini nga bamaze otuukiriza buli kisaanizo nze nno nja kulowooza nti mu nkola ya Uganda naddala mu politics tekikwetaagisa alina kutuukiriza buli kisaanizo kyonna kuba bw'ogamba nti omaleyo ebisaanizo byonna poliisi byeyagala oyinza n'obutatambula kubanga ate yo kyekola kwe kuteekawo embeera okulaba nti olemererwa wali owozeeko oba wali weewozeeko ssente eri manerenda oba teweewolangako totya kubanga wali awulidde ku bbanja oyinza okuba weewolako nsaagala kuyingirira banka wano kanogere kuba manerenda bensinga otegeera manerenda musobola okukkaanya naye wano ng'ogenza okwewolayo ssente naye bw'oba ky'omuwadde ng'omusingo gw'omuwadde agwagala okugutwala asobola okuterawo embeera n'akulemesa osasula wadde obadde wiiringi okukola ki okusasula ekintu kyo n'akola ki n'akitwala. Poliisi ate etali ya Uganda yokka nga zikolera zi gavumenti nga zitya omukulembeze abeera aliko bwe zifuna opponenti w'omukulembeze aliko tesobola kuwa platform w'ozannyira byabufuzi ng'eraba bisobola otwala mukama waayo era ebyo byogambye mbu ng'otuukiriza buli kimu ne bwe wandibadde otuukiriza buli kimu eba esobola oteekawo embeera ekulaga nti olina ky'otaakoze eki ky'otaatuukiriza oba ontegedde esobola okugamba kola olukiiko ng'olukubye mu kizimbe n'otwala n'opangisa ekizimbe nnyini kyo kino otwala n'ebbaluwa ne bagamba gye wayise ng'ojja mu kizimbe ekyo olina bye wayonoonyeeyo n'olwekyo kyokka ng'omaze n'otuuka mu kizimbe muki munda fuluma ekizimbe aye neeteekawo embeera ng'ate yabwerende ennyo oba eteeka n'abantu mu matigga mu kifo ky'obba wa security aye neebaterawo embeera nga oba bakuba bumukango oyinza n'obbattira mu kizimbe omwo ne bayiwamu ne zitwandiyise rubber bullets bwera baziganye eriyo abaana abamalala ayinza n'okukuba life bullet nga muyingire ne mu kizimbe mwabagaye mulina kubeera muki so tolowooza nti politics bw'oba omuzannya ojja kumala teekawo mbeera nti byonna omale bituukiriza era bw'osanga politician agamba nti bwe bamugambye nti akola obukwakkulizo bwonna alina kumala bumalayo oyo abeera jjooka. So olina kukolako ebiri minimum nga bwe nti the minimum required standards mu bintu ebimu baba byogerako nti kino kituukiriza ebimu ku bye kale kisobokana ggweramu eyo naye mu politics kati kankuwa ekyokulabirako ba President Museveni ne group ye
bwe baali bajja nga baagala okuyingira bajjeko gavumenti ekola ki eriko singa baagamba nti gavumenti tugimasaginge tugikwatire mu mbeera amateeka nga bwe galina okukola ki okutambula abasajja bobo tebandikiriza President Museveni oyo okujjira mu mateeka ndi kasa amateeka weegali enfuga rule of law eri era bateekateeka n'okulonda ne balaga ensi yonna nti okulonda kwaffe kubadde free and fair naye nga abakubaddemu bagamba mulimba nammwe mwalangiridde kikubi twabaddemu waneeno Mr. Muwanga ayagala n'omuntu yenna okulangirira yaliwo ebiseera ebyo nabaga nti ketunaawulira ngo osamwa radio ng'eriri eki nga yalina okukola ki okulangirira kati gwe ng'osobola ogigendako naye wano niwo olina emikutu egy'enjawulo era omuntu ayinza okugaa nti electoral commission yokka yerina obuyinza obulangirira ebyaki ebyenkomeredde naye noono alangiridde ebyoyita ebyo bayinza omugaa nti gwe biki byolangirira kyokka nga alina oli alangirira naawe omulaba nga alangirira ebitali biki kati ne ku bino byoyita ebisaanizo si byakumalayo byonna si byankomeredde kuba bw'onooga nti olinda ebyenkomeredde ye singa yalinda byankomeredde yaligenze mu buyinza kuba yatuuka n'okukola ebikolwa ebitali bya kintu kiramu yayingira ensiko wano bakukkiriza okuyingira ensiko kati olwokuba era ayagala okukyusa ng'alaba waliwo ebitali bituufu yatuuka okuyingira mu nsiko n'akola ebikolwa ebitali biki bituufu naye kati ono kyakola kyali kirina mu mateeka agalagirwa nti ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kiba kyewandiisizza ng'ekibiina ekitongoze ekiri operatinga mu Uganda kirina okukola enkuŋŋaana okukola accountability ya ssente ezikiweebwa nti twatuuza enkuŋŋaana bwe ziti ne tunoonya bammemba baffe ne tubawandiisa ne tusomesa abantu emisomo egya demokrasi ne twogera ku nfuga embi eri mu ggwanga kuba gy'emirimu gy'ekibiina kyaki ky'ebyobufuzi ebyo pulezidenti Kyagulanyi byakola ki byakola ate gavumenti sina gavumenti ate poliisi oyo gy'ogamba ate byemugamba nti tokkirizibwa bikola okutuusa nga ate omaze tusaba luki lukusa ate ng'etteeka terigamba nti abasaba olukusa etteeka ligamba ababuulireko byagenda okukola ne wagenda obikolera bamuwe obuki obukuumi olunaku lw'enkya kinaasoboka okubeera nga banatuuka ku nzikiriziganya era kitwalawo National Unity Platform ekisookera ddala nti abantu babadde boogera nnyo ku Kyagulanyi ng'omuntu ow'effujjo n'abantu bakola nabo batambula nabo naddala abatamwagala byakola oba abatayagala ateekewo mbeera naye bw'olaba akugambye nti wadde nabadde nkoze puroguraamu n'enteekateeka egenda egundi nva egundi ngende Palisa ngende egi nituuke Mityana nve Mityana nzire Masaka mu nteekateeka yange nagamba nti naye okutambuzanga abantu nga babakuba emiggo babakuba tiyagaasi babamenya amagulu motoka zibayitako babasiba okitegeera twagala okumanya buzibu ki obuli awo ate poliisi n'emwesooka mwagala okujjotereza bino ne bino ne bino bagala nedda sibo yabadde alina okutta ku biriga nti ng'omukulembeze abakulu bajje mwogere tumanye kiki ddala kye mwekwasa era lwe lukiiko olwo naye kati gwe weebuuze poliisi yoba naamala oggiwa nitiguliiti y'ebintu bye yeetaaga tugenda kulaba nga Kyagulanyi tazzeemu kuyimirizibwa paka onfuna bulungi akole emirimu gye kyere enkiiko azituuze kyere kubanga ekisooka aliko amasannyalaze kyolina osooka okumanya nti aliko amasannyalaze gali agasika tineyamulabye obulabi olaba n'ababeera ku mbaga n'amala atambula ku Lwamukaaga nga Lwambaga ne bamugamba omugole ng'ali wali mu kidaala nti bade Kyagulanyi wuli ayitawo omugole asooka n'adduka mu kidaala asooka agenda amala okulaba kwani kati aga amasannyalaze nga gakyamuliko tolowooza nti bw'anaaba agendawo omugambye oteeka olukiiko mu kisaawe taafuneyo bamukola ki bamugoberera wabula nze kinalaba kyeragezaako okukola obulungi nti yafunayo abaana abadde bakolanga traffic control nga basobola okugamba abantu baabwe nti bannange pulezidenti agambye tuyitewa eno wali mulekereewo bali abaaki abayite nabo balina emirembe gya nabo bamuweevingireko kubanga baba bamwagala ate nga balina ebyokukola ebirala era obalaba nnyo bwe banga embeera yebaddewo bwetyo bayisinganyaga singa mbadde sirina byakukola ate ebintwala eno mbale nange nina okgenda mala okulaba ku Bobi Wine naye agenze nja mulaba olulala abo ne bayitawo ne bakola ki naye ekireeta obuzibu bwonna ye confrontation eno ereetebwawo wakati w'abantu ba Kyagulanyi bano baba agenda nabo wagenda wali okwogerera ate ne poliisi egezaako okulaga mukama waayo oba omuntu yena gwekolera gwe mugaye nti mu nkola ya Africa abapoliisi abasinga baba balowooza nti basaavinga sitting government
so si government zombi okitegera bulungi nnyo nti awuzibwe buva era eyo confrontation etandika ng'esaaga niyo yeeyongerayo nevaamu chaos nevaamu okufa kw'abantu okumenyebwa kw'abantu amagulu okulwazibwa ate nno munnange nze kyenjagala okutegeeza tubirabanga ebyokusaaga naye gweobeera eri ng'osaavinga mu army uniform oba mu police uniform ne weerabira nti abantu bano b'okuba mutiya gaasi abajja bawoza mulimu ababo naawe bakwatiramu mulimu mikwano gyo mulimu baganda bo mulimu bannyoko oluusi ne kitaawo kimukwatirayo nga tomanyi nti kuba gwe gye bakusindise ku duty tamanyiiyo gye bakudeployinze yawerekedde Kyagulanyi gwe ojja kuwerekereza kakanisitani katiya gaasi ate n'owo katwaliremu omwo bagenda okubayiteeka nti mugenda kuziika oba musonda sente za mulwadde ng'osondera eyakasusa akantu ako naye nga tetiwabaddewo nambeera nnyo ekireeta mugenda watugenda Kamuli muyitawa nti wano direction yiino lino ekkuba mulirekere bano bayite eno aganye okutowa aba okuwuliriza order gwe mba mudiringa naye naye gwe mugambye nti musululu wano mukwate wano mugende lwaki ate onfuna bulungi so eyo confrontation eyo gamba okutambula kyalina kumalayo mateeka kuba tasobola gamalayo oli abaakola etteeka lya apartheid mu South Africa bw'oddangayo n'olisoma bulungi n'olitegeera lijja kukaabya n'amaziga balina ebintu bye baateekamu nga gwe ne bw'ogamba nti kale kwogezeeko bituukiriza nti abaddugavu bayitenga mu kkubo lyeno bokka nga bokka gye bayita nga toyita wali mweru tosomera mu ssomero lirimu beeru nga gwe oli muddugavu ofuna bulungi nnyo ekiseera kyatuukanga nga nabo kibalemye okuimplementinga oteeka mu nkola naye nga teeka ki weeriri kati amateeka amabi g'otosobola tuukiriza so nze nja kusaba by the way abantu nkyogera wano bulijjo ku muzindaalo gwaffe guno nti abantu bayige okulowooza ku Uganda ey'awamu etali ya nze ng'abali mu Geyeena ey'omu gwe yerowoozaako nga gwe ng'ali mu Geyeena kuba mu Geyeena n'aba bakkiririzaamu ennyo omuntu bw'ayingiramu ennyo omukulembeze gw'awagira n'amuyingira nnyo mu bwongo atandika okukola ebikolwa nga nawe kenyini okituna omuluganda yidda luntalinaamu waddaako obuntu onfuna bulungi naye nze njagala abantu batandika okulowooza ku Uganda eyo egamba lwaki munnayuganda munno omusabujekitinga ku toca ey'ekika ekyawaggulu ennyo ng'enkya tomanyi oba mwannyuku zate binsisa n'okunsesa tomanyi oba mwannyuku yafumba n'ewuwe naye nga yali fanatic eri omuntu oli gwakola ki gwawagira tosobola kifoosinga obwagazi bw'omuntu kankubuulire olaba abazadde be balemerera okontrolinga abaana abawala ng'oli yamuzaala omwana omuwala n'afuna girlfriend manya boyfriend n'amwagala nnyo n'okusinga ndoza nnyina nomugava ku musajja oyo naga nti okumuvaako waakiri nkola ki nfa n'ebyobufuzi bwe bibeera olajja kwagala nnyo Museveni nga gwafiiraku nze owa Bobi Wine oyo muleka ne Museveni we ne banyumirwa emboozi yaabwe n'afiirawo nange bwambali owa Bobi ndekera Bobi wange mwagale nga bwe mwagala naawe eri oli ayagala Museveni amufiirako otegede bulungi tomuyinako buzibu lwaki onkuba omuggo kubanga ndaga obwagazi eri Bobi Wine ate akunyonnyole bunnyonnyozi titagana kunyinyonyola kuba ye mukuuma ddembe nze nga nkola ebyange wano andeke nkola ebyange n'oli naye amuleka akola ebiki bye bibiina by'obufuzi kye bitegeeza nitofoosinga muntu kwagala kibiina kirina puroguramu zaakyo ate owaliriza ate ono omulala aleme kugenda eno gy'ayagala kwituli Big Brother Uganda ndine Honorable Francis Gwambale ku nsonga ezitambula mu ggwanga naddala ensonga eza Honorable Principal wa President National Unity Platform engeri gyali mu kutalagamu eggwanga naye gye buvuddeko awo yagandibwa bamukwata wali esezibwa kati kusezibwa awo ate ne baba nga waliwo okusikaŋŋana omuguwa n'abakuumaddembe wamu n'aba National Unity Platform baadde bagezaako juuze Paulisa era abakulembeze nga Mwami Lewisi ne Mukulu Joel babadde bamaze babakutte bagenda mukomera n'ebirala ebizze bibeerawo bingi nnyo tyagasi twamulaba ejjinja actually abadde ku Nairo kwennyini ku muguwa ogwo ogusala guyingira jjinja tyagasi n'atabuka awo
naye honorable nga tumaliriza twogereko kondowooza weemuko ku nsonga yo abaana abali mu makomera situmanyi kikyate ekiganyo olwaleero bwe kiba nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola kugenda akkaanye ku bwano kati lwaki ebikwakkulizo bamugamba nti kino nga weebiri era nabo bakyogera. Kiki ekiremesezza okuba nga Mwami Museveni ne gavumenti ye abaana ba National Unity Platform babata abakyali mu makomera? Nze ensonga eyo twagikwasa omukulu omwe yajeya mugikolako. Waliwo minisita Mwami Balamuku wampita wano wennyini n'oga waliwo minisita yagambye ye kasita bamuwa lisiti enkeera waliwo kiba kikoze eki kiba kiwedde. Naye nkuwa sayidi yange eriyo ebintu bye simalirako biki biseera kuba nagambirawo ndiye ate abasiba nga baba teyalimu mu kubasiba ajjawo amaanyi agabakola ki agabasumulula. So eriyo ebintu bye tujja okudibetinga nga amanyi okutoolamu ng'asobolaga nti ono kyayogedde kyekituufu, ono ali Masapa ayagala kulaga nsi naye bamuwadde obwa minisita. Ontegere kyegamba obutaba talina tukugamba bwaba teyafuna buyinza yali akuwadde ka update yonna nti okuva lwe bampa lisiti wano wentuuse mu kufollowinga abaana abo era nakajjayo 5 bokka abalala ensonga zaabwe zirimu engeri tebalina national ID oba si banna Uganda. You understand? Kati nolekyo ebintu ebimu temuleeta nabagamba birimu obulumi temwongera kusiikuula nkovu zaamabwa ziri ku mitima gy'abantu ku baana baabwe basibiddwa ebbanga ate ku bwereere obutali nsonga naye nga balimba omukulembeze w'eggwanga nti bano betukutte ba criminals baki bayitirivu oba ontegeera batabbu nnyo. Niye wano obutambi busigala buyitinga n'enkya n'eggulo ng'olaba abalenzi abatalina byabufuzi nga bakuba abantu tteke ku street bo omuntu nagwa wansi n'amukyambwa n'amuggyako buli kimu kyakola ki nalabe poliisi yakatandika obbakola naye nga kirudde ate abo tuli bamukisa tulabyeko abali mu kamera naye eri etali kamera bakuba omuntu oluba ne luveewo ne tunula eno buli kimu kyalina ne bakola ki n'agenda ng'alukuta agenda mu ddwaliro n'enkya ne luli nga ne bwoloopa njiwa oludda waawo katundu kyako batera kubeerawo ssaawa meka buli kimu ne weetottola ali ku simu n'agiza waziba papapa n'omandoza biwedde enkeero geno kudamba. So bifaananako bya mukwano gwe yagamba abantu nze olumpa lisiti bapapa enkeera bapapapa nga bikoze eki nakati nze sisobola kudibetinga ku ekyo tulinda tukyamulinda ffe era nze mulinze nnyo atuyambe bantu baffe bali babonaabona mbasiibula nga mbagamba nti ensi eno Uganda buli omu emwetaaga ate naffe tukola ki tugyetaaga. Saagala tusisinkane mu ggulu eyo ntandika okunywa olwenyo naye omusajja ono naye dandi naye mu ggulu wano ku bikolobero bye yali atukola ku nsi nze ate ekyo saakiwulira naye nze ng'omuntu ku bikolwa ebikolwa ku bantu waffe tuzikola ki tuziraba omuntu yeegayirira munne njagala kusaba Mukama Katonda nnyambe abantu abamu mu bikolobero bye bakola baba tebakyusizaamu nga tukyali balamu onfuna bulungi nedda babeeko gye babatereka kugamba Mungu abatutaase tulemena kubanze niwe nagera mugeera ne musangayo nga nange bansiriseeyo nja pimapimamu ebikolobero byange naye bye nakola nsaanira okubeera n'ono mugeera oba ninawe nina okubeera waki ate bwe namusanga wali mu nsi ensuubize mu ggulu wennyini ate awo nja didduka mu misiri nga ye neddalira kayino siki siggulu kubanga mbeera ntya naye aw'enjawulo nga siggulu nga siggeyeena simanyi kyonna kye kiribeera tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya
okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere, leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75973936 ne noti 75515593 Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.